omuntu bw'omukona bw'omugamba ensonga entuufu akyusa face. Bwe ngambye taata Saamu nti lwaki ensonga muzijja ku level esooka ne mweyagala ne mama Saamu ajula kuntuga butozi naye nina aba producer ano tasobola kunkwatako. Taata Saamu ogenza okulaba nga mama Saamu ayambala ekigomese kye akuba okufa kubi. Ankuba okufa obufi naye bambi waliwo kintu ekimu kye nalayira mu bulamu bwange naddala omuntu gwenkola naye oba gwenkulembera nga mpa ekitiibwa kyange sisobola kumwagala. Mama Saamu wange oyo mwagala nnyo naye si mulaavu. Mama Saamu nakububira kyotamanyi. Waliwo yatugambye wano nti oyo ng'oyagala omulaba mugende mu gurupu baleete omuwala omupya. Mama Saamu ajja kutabuka. Temulaba nti mukadde? Atabuka ani mukadde? Mama muto sibyo ebyo byenkugamba kati Gomesi yebalaga ng'omuntu omukadde kito kiti kijujulu. Kakati bwe tudda ku bintu bino byemukola ku stage wagambye olina omukyala twakulabako ngo celebrating ne baby shower ye cause baby kigwe yazaala baby boy kiri bana kiri na handsome kiri beautiful nga taata waache taata waache like yali handsome bwe tudda ku nsonga eyo omukyala wo tafuna muli okweraliikirira ogenze ne mama Saamu ebigambo bibyo bitandise okuyitingana nti muyinza okuba nti kati muyitandise n'okwefuna mu feeling mutandise okweyagala muli enkoko mukola ki mukyala wo olowooza ye akiraba atya? Ndowooza nze omu ku basajja abasinga okuba n'omukyala asinga okutegeera omu ku basinga okutegeera sijja comparing aliwo ate abalala b'ebitiibwa ennyo besaagala nnyo kuyingirako naye antegeera amanyi kye nsobola kubanga nsobola okutambula ne ngenda mu shows ne malayo wiiki emyezi naye ng'amanyi nti ndi safe kubanga ebyokwekuuma oba atyo ne bwana kale bw'anaawulira ebbuba n'akola ki akwesiga nnyo kati bwekirizuuka nga kituufu nga twennyonnyolagana tuli bakulu n'abakulu naye nga teri kituufu kiyiza mumenya mutima essabo lye bakusangamu ekyotera era akaayeeyo munda naye akusangayo tumumanyi n'agamba bannange ono omusajja tumulaba kulya nkoko kumbe enkoko aziriirako eddagala ekyotera eyo munda era bw'oba ogendayo oba n'eshooyo bw'oba n'esho tugeze eri Masaka bano ngo bagamba olinako woolaze ogenda kiro okomawo ku makya era omusawo wo nti mumpimpi bw'ati okuloga naye si kibi naye onzikiriza nga bw'olaba nammwe musaba kireka nange olumu kati ate kirungi tebannengera bakulaba atulira eyandaba yaliyo naye kyategeeza olaba amanyi n'omusawo akola kuba abasawo tebabeera abeerundi ng'atambuza binyeebwa atuula eri ndowooza twaliyo ffenna ekifaananyi kyowa abantu nti oli wa ddiini nnyo kumba olina enzikiriza ow'eddiini ennyo eddiini kye ki okimanyi n'eyo ddiini gy'ojolonga kati odifendinga musamize ewo ngamba oli mu kugamba mbuzaabuza abantu takutuma omuto gw'abaana ate oyo tabamu oyo teri baddiini ogamba ababbi n'okusinza oli kuba kusinza lwaki takolagana ne banno b'osanze mu field ngaani Salvador mulina buzibu ki munnange Salvador by the way mu bulamu bwange nakamitinga Salvador emirundi ebiri n'erinnya lye okulyogerako ndwawo kati bakugambye nina obuzibu naye mulina olutalo era Salvador kutenda ng'omusajja omu ayina enkwe ayina omutima omubi atayagaliza ebintu webityo netebuuza taata Saamu yakajja mu industry Salvador amusanzeemu be basajja tuga nti abakomedian be tulinawo be tulabirako tukusuubira okuba nti naawe bwe wanaaba ayajja tujaga taata Saamu waffe abaddewo naye mukwano nze no Salvador kati simanyi empala nooba esobola okubeera mu mpewo oba mu birooto nze munnange simuyinaako buzibu secondly kati nandibadde obuzibu wandibadde ogamba we yamusanga ano teyamubuuza n'olundi we namusangako twali eno wansinga ku Centenary Park tuyebbongako bulungi yalina mu mmotoka eri nga ndi kati simanyi oba tulina olaba gwaliko obajjavu nambu bo tebakyalina comedy simanyi
tebayinja actually comedian yenna ampanda asobola okumpanda ebigambo mukamwa naye bakimanyi. I'm one of the comedians ali pure mu bantu bonna ba comedians bannange bayimbi bafaani nze siwalana kuba nkola kyange Salvador comedy wakola sigwe nkola simanyani bonna nandi badde bampala no mama Samu ate kati simanyi na kumanya kiri kijujulu kyogenda na kikubemba okitegeera kati mpala ne mukusajja watu ne fan base ya feziru muzawukanamu abamu abange ate sibibo Salvador kati obuzibu bubavaawa mubiyiya tampalana mubiyiya tutya bakwalana tampalana takwalana mukwatagana okufa obufiti nyenyenyenye mbone mu video ya Kyalenga yakuba ekikono gwe walina okubeeramu sibimanyi naye ate era video munange webanga bagikoze yeyo tiyalina kuba yange bano deri ne we Kyanganze nkola video tebanoonya sizegayira na zegayira kati eyo ne video era by the way video webanga oli wakola video sigwe omugamba nti kanjije njikole bwaba akwetaaze akuyita ze bampise sizikoze sali mu graphic mbubasoka kuyita gwe ya Kyalenga then Salvador nakiyingiramu nakuba ekikono nakusuuza munange ekisooka bayinza gwe babenanga yakiyingiramu nakuba ekikono bali tebannaba kuŋŋamba naye wabeera yayogera bingi nnyo ku video eyo nga bali ku video shots yayogera bingi ze sibimanyi ate era by the way mu bulamu okuwalana omuntu simanyi oba mpalana naye wabeera nga mpalanye nakyo kya butonde waliwo omuntu agamba saagala Judy noli nambuuza yakukola talina kyankola nenze simwagala kati bwabanga yankuba ekikono that is okay ne bagikola that is okay yali yaabwe destination yange yaligamba mukama yawandiika nti mu eyo video sinzo njo baamu abajja okubeeramu Salvador neswengere nga babigula akabina tata Samus yajjokola nedda kyanyumira mumutima kigwokyogeredde it's my best part in that video mbunga babigula akabina katize kugambe nagamba sinze nino baamu ekyange kyange era kikyo kijja ekyange kiriba kyange nikiba ki Judy nawe okimanyi ndi pure nze sina mpalana na muntu siwalana muntu by the way nzo kuwalana ate nkuyita negamba Judy fakyukula kino Robert Judy bwandika waneno oluzungu olufu sikugamba nti lwaki wano wakiwandise bubi lwaki sikugeyeza eri ebbali olumu oluganda olufu oba mu bwangu sikugamba lwaki sikugeyeza eri ebbali sigeya siwalana Tarasam wanjisinyabo kiki kye wali okoze oba gwali mu lulugo okuva dda ng'olya nnyo enkoko n'ogamba nti bwe nnaakula nnyo kiteeka mu byaddala mbeere nga ndya nnyo tolya musajja wawaabala n'enkoko n'abala ebifi simanyi mugongo kitundu simanyi musanvu biki ekisambi kiriwa muno kati nkoze musango kyogo mbunkoze omusango tolina musango gw'okoze ba twebuuza nti kyakulimu kuva dda nti wali wa mululu kuva buto ng'oyagala nnyo okulya kistating bulungi gamba kyoyagala oba okyagala si mululu ekitegeeza kuva buto wali olya era nga naawe n'omululu senga wali tolya gwani kuzadde naye gwe ndya yesusse si nnyo nammwe abasajja balya wali ono bawulira ku TV nga bagamba baleete taata Samu nga nze sibinkana neriira kakoko kamu bubiri busatu erabira mu bulamu bwono ogamba nti Judy obulamu buno bwankalubiriza nnyo naye nina akaseera wentuuka ne ŋŋamba mukama olaba yampisaawo ebisigadde nja biwangula nali nakamaliriza kusoma nga sirina mwalimu nempandiika applications nenziteeka wali eri nga nzijuzawo bujjuza erinnya lya kampani ezisoba mwana nenziteekayo naye nenzifuna simu yaddeemu nembeerako ewaka wange nga neggalira mu nju nenzuukuka nentuula nenjiya kyendya akaseera kaali ka challenge nnyo kubanga obeera ng'okula ovubuka waliwo ebyetaago byoba nabyo olumu awo omuvubuka waaviira ku mulamwa either natandikayo mize emibi oba okubba oba okola ki naye mukama n'annyamba nenfuna omulimu ku Radio nayo yali tetusasula community radio bali bagita community radio nga tewaliyo sente naye kati bagita Joy naye kyenayagalako era sigyevuma kuba ya mentalinga nenjigo okukola ku radio ate radio gyendiko ne kati eyo gyongamye mbu nasimbawo eddagala tebangoba sivaawo nasijja nsiibudde bampita buyise I never applied there
ziri applications ana simanyi nakumanya wano waliwo mu zino office za mwalimu okonga 10 kubana nasaba ku lupapula bukedde lupapula yo ojagala nnyo giyingira naye bukedde lupapula bukedde TV bukedde a new vision kati ne bangamba ndo mwana yangu nasanga yalina cleaner osabye ku bukedde lupapula na new vision ziri competitive sabako ne ku lupenyi Gere lupinyi bagera ulimizi gwisaba naye kasita kya mukisa mulungi wa mukama nantasa nanzije era kati yegwa omuntu asobola okuvaayo n'obeera ekyokulabira eri abalala neyanziza weraba mu myaka emeka weraba wa mu myaka ng'etaano mukaaga myaka 5 ngenda kubeera international star kati mbadde nnyo Uganda by the way n'abantu bafa Uganda bali mu nsi ezi nejjukira waliwo abatamanyi Luganda nga babulaba waliwo ababulaba nga alaba bikolwa kubanga skiti yange eyogera okuvira ddala mu bikolwa paka mu bigambo komaawo tujja kuba tukutandikira olunaku olunadako ndowooza abadde ayagala okumanya Taata Sam Robert Sunday Omugalanda ebimwogerwako omulogo wankweta ayagaliza alwana byonna abizeemu abakazi ayagala onayagala oli Flavia Mawaji agambye mbu bannange anyway kyonna kyekiri kasita kimala nekigwa mikwano gyange obadde mulabi mulungi okubeera gye twatandikidde paka wano wetugenda okuba nga tukusibira Namulema Judith Kawesi gemanya gange obadde ku Bukedde TV wano program kana cyane tukwatagane olwe Sunday olujja mbere bulungi.